Mugamba mutya mumwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako naddala gwe atannaba gyegattako nyiga kalwedi ako osobola ogyegattako kijja kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero nkuleetedde eddagala ku nsonga yaffe eri ey'okumanya eddagala. Olunaku olwaleero nkuleetedde kye bayita olumbugu. Olumbugu bwetu bwe lufaanana. Olumbugu olwo nno ddagala kuleetedde njagala olumanye ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala bwe lifaanana, erinnya lyalyo baliyita batya, enfaana yaalyo. Kati olunaku olwaliro nkuleetedde eddagala lye bayita olumbugu. Olumbugu abasinga abakuliddeko mu byalo olumbugu balutegeera, naye baana bangi abatamanyi lumbugu naddala bakulidde muno mu kibuga. Olumbugu taba talumanyi aba naalulabawa naalusangawa. Kati n'olwekyo njagadde olulabe gwe atalumanyi, njagala olabe kye bayita olumbugu. Olumbugu olwo lutawaanya nnyo abalimi. Olw'ensonga nti olumbugu luno lukola ludda wansi. Kati oba olulonda oddumala mu nnimiro oba okululima oddumala mu nnimiro oyo, olina okutema kye bayita olina okutema empangi nga mpanvu okudda wansi. Olw'ensonga nti lubeera wansi ddala mu ttaka. Oddumala yate olina okuba nga olulonda mpola. Era abalima olumbugu we bayita abalima nga beegendereza. Oba osobola oddukwendeeza oba oddumala mu nnimiro yo. Naye nga luzibu nnyo, gye gimu emiddo emizibu gy'otasobola kumala gamala mu nnimiro yo, oba okulusaanyawo kiba kizibu. Kati olunaku olwaliro njaga tutunuulire enkozesa yaalwo, olukozesa otyo dufunamu eddagala. Okusookera ddala abaakulira mu kyalo mulumanyi bulungi nti lujjanjaba ku nsonga y'okufuka. Abaana abafuka ku buliri twalunywanga mu kyalo nga twagala tulekerawo okufuka ku buliri. Ndowooza yoyo mugitegeeramu abaana naddala abaakulira mu byalo. Eddagala erisookebwako lumbugu wamu ne gye bayita emisontwa. Emisontwa aho bannange mugitegeera emisontwa simanyi na kumanya, naye nja gukwata vidiyo ngubalage gwe bayita omusontwa. Twagulyanga nnyo nga batugamba nti olesobola okulekerawo okufuka ng'obadde ogirya. Ffe twagiryanga nnyo olw'ensonga tetwafukanga nnyo ku buliri nga twagala tuwone okufuka ku buliri. Twalyanga nnyo emisontwa ate era baatufumbiranga nnyo olumbugu olwo nga tulunywa nnyo tulekerawo okufuka. Kale n'olwekyo ekyo kyo tukiveeko. Kakati nja tunuulira endwadde olumbugu gye lujjanjaba enzito. Okusookera ddala olumbugu lujjanjaba endwadde ezisinga ku mibiri gyaffe. Lulungi nnyo. Okusookera ddala olumbugu luzzaamu amaanyi mu mubiri. Va ku gali amaanyi gali ag'ekisajja, just energy, galuzzaamu amaanyi gwabeera anafuye. N'olunywako oddamu amaanyi gennyini. Ebinywa nebiddamu ne bifuna amaanyi bulungi nnyo. Ekintu ekirala, infection abakyala, olumbugu lulungi nnyo mu kujjanjaba infection ezo ez'owansi. Olukola otya? Olunoga osobola olaba bulya nti olunoga olukuulirayo ddala wansi n'emirandira. Olukulira ddala wansi nga bw'olulaba okuviira ddala wansi kye kibeera mu ttaka nakino ekyowaggulu kyonna kijjayo omulundi gumu. Kati w'olufuna gwe ayagala okujjanjaba infection ezo, osobola oddukolamu ensaano. Ensaano eyo oggyayo ebyowansi byonna bulungi nnyo egy'emirandira gye tusinga okwetaaga. Egyo ogiraba egy'emirandira ogiggyayo bulungi nnyo wansi n'ogitereka mu nnyumba ne gikala n'ogisekula. Okugifunamu ensaano olina okugisekulira ddala, gigonda bulungi ne givaamu ensaano. Ogisekula oba okugikolamu ensaano mu ngeri yonna. Oba tosobodde kati w'okola ensaano eyo, okusookera ddala w'okola ensaano bwe lw'obeera onaaba wansi, ensaano eyo giyiwe mu mazzi obeere ng'oginaaba wansi. Bw'alina infection ejja kuba lukuyamba okwejjanjaba. Oyiwa mu mazzi g'ogenda okutawaaza. Obudde bwonna tekiriiko time gwebufunira akadde oyiwamu n'otawaaza ng'ofunye ensaano. Okitegeera? Oba tofunye ensaano osobola okukwata olumbugu olwo nga bw'olulaba n'ebyowansi. Sooka olusekule bulungi nnyo. Sooka olw'olufuna lwoze bulungi lutukule nga bw'olulaba, lusekule. Omala oddusekula lutokose bulungi nnyo. Omala oddutokosa bulungi, amazzi ago g'obeera otokosezza osobola okunywako
ate osobola n'okutawaazaako wansi. Infection gwe gwendiko era naawe ayagala okufuna amaanyi mu mubiri ng'ebinywa binafuye olunywera okola kye kimu olutokosaako n'onywako mpolampola. Bw'oba ofunye ensaano oteeka ku mazzi agabuguma n'onywa, kijja kuba kikuyamba okwejjanjaba. Ekirala, olumbugu luno lusaanyaawo amasavu, lusaanyaawo amasavu ago amabi. Waliwo amasavu ago agasobola okutambulira mu misuwa ago amabi. Kati olumbugu olwo singa obeera olunywedde ng'olukozesezza lugenda kusaanyaawo oba okuggyawo amasavu ago amabi. Lulungi nnyo ku nsonga eyo. Ekintu ekirala, waliwo abasajja mutokesa ne mulumizibwa mu luseke olw'omutaka waffe. Omutaka ndowooza mukitegeera bulungi, saagala nnyo kigenda wala. Kati oluseke olubeera mu mutaka waffe olwo singa luba lukuluma ng'olya lukuluma, olya lukusiira munda, olumbugu luba lujja kujjanjaba bulungi nnyo ensonga eyo. Olukwata n'olusekula bulungi nga bwe nkugambye, osobola oddukolamu ensaano n'ogiteeka ku mazzi agabuguma n'onywa. Oba tokoze ensaano osobola oddusekula ne lugondera ddala n'olutokosa n'onywa amazzi ago, gajja kuba gakuyamba okwejjanjaba. Okitegeera. Nkugambye endwadde nnyingi olumbugu olujjanjabira ddala munnange endwadde ziwerako. Tutunuulidde amaanyi mibiri gyaffe, okusaanyaawo amasavu amabi, tutunuulira oluseke lw'omuntu waffe oyo singa luba lukuluma, engeri gy'owejjanjabisaamu nkubuulidde. Infection ngikubulidde gwe omukyala engeri gy'olina okwejjanjabamu, okitegeera. Nkugambye nti olumbugu luno lulungi nnyo. Ekintu ekirala kyesaagala kwerabira ku lumbugu luno, olumbugu luno singa obeera tugeze gwe omulwadde wa asima, alina ekifuba ekyo nga waakafuna ssenyiga oyo omupya ennyo ng'akusumbuulira, ozibikira munda, tosobola kussa bulungi. Munda oba tukiyita ekibobe, munda ng'owulira oli bakuyita kweyiyitira, okitegeera. Kati woddira olumbugu luno n'ogattamu ebintu ebirala, osobola oddutokosa bulungi nnyo n'oluyiwa mu bbaafu n'weebikka ne blanketi, ekyo kye bayita okweyoteza. Lulungi nnyo ng'obadde olugaseemu n'oweeyoteza, kwe bayita okweyoteza. Lulungi nnyo ku nsonga ey'okuzibikira mu nnyindo, ng'ozibikira tossa bulungi. Olina kye bayita ekyo ekiba kikwata nga tosobola kussa bulungi. Kasinga oba okikoze bulungi n'olutokosa bulungi n'ogattamu n'eddagala eddala, obeera ojja kwejjanjaba bulungi ku nsonga eyo y'okweyoteza. Bulungi nnyo. Nkugambye olumbugu luno enkola gy'olina oddukolamu olufuna bulungi nga bw'olulaba. Ofunira ddala okuviira ddala wansi ku mirandira paka waggulu eno. Kati bw'ogifuna obulungi egyo, gikwate. Osobola bulungi nnyo okugisekula nga bw'obiraba, n'obisekula bulungi nnyo n'obitokosa n'onywa. Ojja kuba wejjanjaba bulungi nnyo. Gw'alina infection osobola okutawaazaako wansi mpolampola. Mpolampola amazzi ago n'otawaaza. Kati ekintu ekirala, osobola oddutereka olufuna bulungi nga bw'olulaba n'obutereka mu nnyumba. Nabagamba bulungi nti oba oyagala kukola ensaano mu ddagala, tolina ddyanika ku musana. Bw'olyanika ku musana, omugaso gwonna guba gufudde. Era ekintu ekyo mulina okyegendereza. Buli lw'oyanika eddagala ku musana, omugaso kugenda bugenzi bwonna gufa. Omusana gwokya nnyo, gwokya bubi nnyo, gwonoona eddagala. Kati olina dditereka mu nnyumba ne likala mpolampola. Kati we likala, olumbugu olwo we lukala obulungi, luteeke mu kintu kyonna, oba kinu oba kiki, olukolemu ensaano, olusekule, olukolemu kye bayita ensaano. Ensaano eyo nnungi nnyo. Osobola ogiteeka ku mazzi agabuguma n'onywako mpolampola. Gw'omukyala alina infection osobola okuteekako mu mazzi n'ogenda n'otawaaza. N'otawaaza bulungi nnyo, infection ezo zijja kuba zikendeera, ziwulira ddala. Kuba olumbugu lujjanjaba bulungi ensonga eyo. Naawe ayagala okweyoteza ng'obadde ozibikira, olina ssenyiga oyo akuzibikira, olina asima, osobola okuddira olumbugu olwo n'olufumba bulungi nnyo n'ogattamu ebintu ebirala okugeza ng'akawuukiwuuki ak'amaggwa. Osobola okagatta n'olumbugu olwo n'ekifumufumu n'oweebikka n'otandika okweyoteza. Obeera ogenda kutereera bulungi nnyo, ekiwanga kyo kiba kijja kutereera. Nkugambye gw'ayagala okweyoteza,
oddira akawuukiwuuki akalina amaggwa owulira n'olufuna ekifumufumu n'ofuna n'olumbugu lwonna ebyokungulu oba byonna n'ebyomunda emirandira nabyo n'ebyokungulu byonna teeka mu lumu otokose omale ebika ebulanketi bulungi nnyo otandika okweyoteza okitegeera kijja kuyamba ogamba okutereeza ekiwanga kyo ojja kuba oterera bulungi nnyo ku nsonga eyo nsuubira mukitegedde bulungi nnyo buliriza mpola mpola oliyiza eddagala eryo ddungi nnyo lijjanjaba ebintu bingi nnyo olumbugu olwo singa obeera olukozesezza bulungi lujja kuyamba ate n'ekintu ekirala kyesaagala kwerabira nakyo osobola oddukuba mu bulenda bulungi nnyo kati olukwata bulungi nnyo nga bw'olulabye nga bw'olulaba n'osalaasala obuyingo obwo n'obusunga bw'obusuula mu bulenda n'obusalaasala nga bw'obusuula mu bulenda kati oluba nga luwererako ddala osobola okukola bulungi nnyo kye bayita juyisi waalwo n'oba ng'onywako mpola mpola okitegeera olukola bulungi nnyo olukola bulungi nnyo juyisi gwejjasise ofuna akambe nga kasala bulungi n'ogera nga obukomola obutereeza nga bwobusuula mu bulenda obutereeza nga bwobusuula mu bulenda ebeera egenda bukuba bulungi nnyo bugonde buveemu juyisi oteekamu otuzzi n'ofuna juyisi oyo omulungi agenda okujjanjaba omubiri gwo endwadde nnyingi ezimu sizoogere nazizoogera nga naye gwe kyolina okumanya tolumbugu ddagala kyekikulu kirungi wejjanjabe kyenjagala lukozese ogenda kwejjanjaba ogenda kutereera naddala kweza endwadde zenjogeddeko n'ezimu sizoogedde naye gwe oba ofunye chance n'olufuna lukozeseeko ogenda kuba otereera bulungi nnyo mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe mbaagala nnyo olunaku olwali tutunuulidde kye bayita olumbugu bwe tutunuulidde ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala tulabye kye bayita olumbugu bwerutu bwe lufaanana mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba